No. Ajikujenako. Akunanga. Wagenze mchivulu No, I can't do. Mbanja kalo okay. Maybe okunyongeza ko wangu yagadde but shanema. Neka dandi kwangu kusabiriza tatu nuko kunega iliza. Akadoli njino kanchikubulire. Kuba ne boto chikole ojja kwejusanga okaddiye lwakisa akikola. Oli mukazi mulungi olina okuweebwa mu kiseera kyato kyali mwana muto. Kati wofuna omuntu agamba nti Dolly ni amafuta nga ayimiridde mu guno omwaka muleke. Agabule. Kuba ne boto bilira bonna balala. No, that one I would understand bachenga Yes. Tebajjala iko kumuruka ko baleke tebagattako busende bwa. Ne dikini bamukuwa bwe tufuna owa service nga yamukwata mutwale. Simanya niko ogenda kugivinga bibyo gwawo nayenze kugaye kino mikisa togisubwa atuyira mu dikini tomugana na atukolera service tomugana na atukolako mu insurance just in case tufunya akazibu konna ati tulina okwa naye wa traffic sigamba abakukuba bakadeidei bano mayinja nga siganye nokubesi bano batabani bo babano gwo mukazi wanje muleke no mukwana ni wono bato omugivinge no mukwana as your friend yes I know nga akasimu akakujja kukuboka ina stop kati no mulala go ino kwana yo nga we smiling atula ku muto ne bagamba nde omwana atwali no mwana we can dance. Do the doing. The jazzing. Okay. Tulu ready? Okay. Kale, hi lovelies. Welcome to Love Life. Ngomezao. Kale bana muntu wakusanga mukubo akawangunye kisajja funda. Bana ibankwase kisa. Bana ngabakazi bankwase kisa bonna. Yogera naye nga nene tujulie naye kiti. Mufere buli kono. Mufere wa love. Me my years what's up on a weekend? Yeah. No yambale tie like what's up? Mba mu office meeting ate nakawungezi nyina meeting z'ekibiina. Omanyi nenyigide mbyo obufuzi. Ozengani independent? Common Man's Party. Common Man's Party. Ndine munyagwa ndi ndi commona. Kati sinza mwekomona kati nyino kuyingire common. Naye kyewunyisa ate sikwatagana president Jeno wange. Anti yawagira bakyala atenze. Nakola banga akutwala mululi. Kati katukole biri birala na bino birala. Ne constituency jengendo okwesimbawo ngenda gisalawo ku Monday. Nina constituency 3. Nine bamunani kajensi bokera jenzi kwa je bayita ancestral constituency. Nembera ne je banzala birth constituency. Ya wano nansa na municipality kusukumao kati ate nembera nange je nyina amakaga nge kya Dondo East mu Kitezi so kati nkyali awo nzijewa ate pate sajikiriza kunsalirawo ngenda kwesalirawo wenjagala ogenda naye by Tuesday mujja kuba mutegedde okay naye nsaba omperekereko just okumpesa ekitiibwa nga nakavayo wali okwewandisa ku podium munange sisobola. Yes. Nze sokola ganda basajja batagaba sente sokola ganda basajja bakula. Amekomona. Nibende yekomona. Kati komona malaga. Anjagala gwamani anti kanange sizifu soko zimpe why mai zimpe wano zinkuwereke. Bwe mpita ngamu kati kino kankiraire tusibe beta. Kasambita ngamu nenyingira mu parliament. Kumyone abimutane za buli mwezi 10 zirye. Aliwa. On condition aha. Nzijamu. Hey. Ganderi, shia, sister. Hey, what do my mbuza jajao? But you know, just as a friend, courtesy, you know. Woge no kuntera mu ebipande no budala bonna bwengera ko nebidongo. Nengo lyoti beautiful. Shit, do wano. Okimanyi yongera kulungiwa. Are you sure? Ono mya ya kimanyi. Mya echi. Akuliko. Tewali aliwo. Ebyadala. Yes, and emanyi tino ndi mulungi by the way. So I don't need anyone's validation. I don't need kusibyewo gwe kwemanyi omukazi toyina kwekkiriza mti oli mulungi. Mayizneda. Gwe twekkiriza mufe tukyogere gogambe otwebaze nti twebale ku appreciate. Tamumanyi kuwana basajja be Uganda. Mutama. No. Kati oyinza omusajja nza nokukwana natakugamba ko yadde ekigambo nti no I love you natakugamba ko ekigambo nti no oli mulungi. Nsi kyeyo.
Eyo wano. Abasajja bamusiba. Abasajja mwenanga mwayingidde tiimu Mayende. Batama. Nze saagala nange era mbasemba saagala muntu. Omukyalo no omulaba nganga mulungi. Tomubuulirawo nti mulungi. Naye okujjako kokka omukazi kati nga gwe ategeera obulungi. Nze okujjako n'enkiyingiramu. Nga ne wenzijidde wabadde abasajja abala ekyo kiraga bulazi nti nkulonzeemu nti oli mulungi mu bakazi ababadde awo. So siina kubuuza. Toyina kubuuza. Ekitegeeza kino ekibuuzo kye tubuuza nti onjagaddeko kikyabusiru. Kyakisiru era temukiddamu. Kati wenkuga nti omunyindo gwo nga munene bulungi. Nga nze simanyi nti tumanyi kusaaga. Nenyiga. Kakati waliwo embwemu ya embweri yamanyira. Yambuuza akabuuzako n'enjiga nti I liked your bambam. N'agamba nti nno ekitegeeza oli muwanuzi. Kati gaago goyagala. Kunze owange njagala kalala. Nanga tike wandituukiddeko. Nemuga ne oli mukazi. Wadde olowooza nne ngenda kuga nti enviirizo. Bino ebirala byonna bijjirako nti tujja gamba kati nga gwe Dodo kansoke ngambe. Bye nakwegombako jjukira we nakubira kyako. Jogera. Nonemesa. Jogera. Naye kati nyongedde okwegomba. Nsinga kwegombako enviiri. I liked your hairstyle. You love my hairstyle. Okola empye, okola buli kaseera muntu gw'oteekamu gunkolera. I like your dishes. You like the face? Yes. In wano gye bayita exterior oba rear view. Rear view, the face. Mungu yagikolako. I like your chest. Oh, you like the chest? Mu kifuba byebyo. Oyagala nnyo nga balina ku maberebeere? Yes. Nene betu watono, I don't mind. You don't mind? Kati nenzikirira. Mama. Otudde ku bintu. Mayezi wazijiridde. Awe ngambira nti oyo omwana bamuleete. Mayezi ensala badde etambule okimanyi badde ogira bambi mukazi yankwasiza ekisa. Badde omuvubuka ssente tewamulabye. Mbiwulidde ku makya. Obirabye. Nengamba nti embudi yandiyanga ziri mu nsi. Omukazi bambi nga baana bana omusajja mukazi badde amuyita beebu. Muvubuka gwe wadde bakukutte? Bamukutte naye ogenda guwangula. Ate agenda guwangula bati n'obulega yabadde agenda butwalira mu kiki ekyo naawe. Kyokka bangambe ndalabye akantu wasula kiraga na mitwalo 2 wasula. Abaana baveeko abaana be Uganda bana abakazi mwenna mmwe bakadaasi n'abalala mwe n'abali ebweru kimba mumanya kiri eki basooka ne bagula obugoye ne beesabika ne banyuma ne batula ku mukutu nga yooyo omulenzi yooyo. Kati gwe mu bwongo bwammwe okuba sensi eyo endala yasigalayo yababulako ne mulowooza nti olaba ali bw'atyo kati ekiri eka kiralamu. Bano abaana bagula buguzi data ne batula awantu ate kati wifi yazze ka 10 24 hours bagenda ne batula awantu. Nakala katano ganti olaba yayiriza babadde tulanga mu sounds n'agamba yono. Omukazi gwe bakulyose. Nedda bakulyose. Nedda bambi no. Yabadde mulaavu. Kwanga bamubuuziza lwaki wawa family members bo n'abagamba reason. Family members mbanja basiba. Saate mbasagala mbasibe ne bamugamba kito to abaana bo alina abaana bana nagamba omwana wange first born myaka 24 yantawanya yamutawanya nnyo naye namuyita ali bweru. You understand? So ono gwabadde yesiga. Kakati andira kye mugambe ndi omukazi oyo mukulu oweje emyaka gye embudi andya nnyo. Ebyo ebintu muti ababijjeko. Ebyo. Oyo omukyala. Mbudi andya nnyo. Okulowooza ku muvubuka atali family member at all. Nti goba wesiga ekirala kiri kyagamba nti nalinja kubasibe kitegeeza yagenda amanyi buli gwana akolagana naye mubbi mbu yamuwone okasema ine yamuwone nga namugaba wolinziba nja kusibisa oba ndikutta okumusibisa nezidda ndikole ekisooka kyoba weegamba ebbanga alikoledde liweddeko alikomyewo obudde bufudde omusibye obudde bukomawo tebukomawo nze nyina abawala abange benzadde 3 abali eyo Denga nga bagenda nga in fact bampe empapula zaabwe zibateerako emikono nabagamba nti nno kino kyenkomako ekyomukono saagala ku involvinga myself mu bintu byo kola bintu byo ng'omuntu abuuse emyaka 18 naye ekikulu kya byonna obadde oyagala ki kubanze abaana bange mbagamba tambula olugendo lwo lugguse kwata toki omulise egyoyagala okugenda naye bw'olaba tonnatuuka era siyongera omulise kati bw'otuukawo okukozesa ebyo byobadde oyagala okukozesaawo kati nga omuntu ambuulira nti taata nze njagala kwakasa nti ndi mu kayumba ka Busenge busatu kange konze bava ku poloti gye basooka okugula naye oyagala yalwengi ki omwana ayogera nti bunaku butaano nga muga nti kola 19 olekewo ne woonoosiba obuzigo jako oyo omuninkinize siriwo yogera naye kati nga mubuulira nti egyo
ku ssente z'ogenda okukola oba ogenda fisa emitwalo 7 buli mwaka gumu n'emyezi ng'esatu okuweza epoloti eziri ezinaddako zijja kuteekamu ku matiriyo naye tojja kuzimba kubanga ojja kukomawo emyaka 2 ng'oweddemu nga zaggwera mu matiriyo then kiyungireyo oba komawo okuddeyo emyaka emirala emeka ozimbe n'amanyi olugendo lwe era ne mugamba nti akawunti z'oli muntu mukulu zeekwasaganyize kati basinga bawunzikana kino nti nze njanga kuwa maama nteereyo konze kakasa nti nnyoko temwawukananga akujukiza kintu siyagala kubanga nze neemanyi nfenke sente esente nze okungwako obugwe mu budde butono mba naginnyonnyodde dda nti Doreen oyo kiki kyova ngamba nti mayezi bw'olaga sente obikola ezinnume ezo zitalina zange so kati okubyewala obivaamu so kati omukyalo oyo muno obudde mugambe mayenda ajja kulaba ogera naye nja mulaba kati okwewala ebyo byonna abaana bonna abana abagenzi abagenda ebweru muve wano nga muntu oyo omulayiza byonna kuba oluseera oyinza omulayiza era n'abikukola nekyeŋŋamba funa gotwastinga ennyo naye lava eno bambi yagamba mbuno yagwa mulaawo mugwagwa nze byonna mbiwulidde ku makyanga abyogera mugwagwa tosobola kusanga mugwa ku mukutu n'omwesigo muwe sente yo yagambye yatandika omuwe sente mu gwokusatu gw'omwaka emabega eri yali aziwa baani kati wali owa bali kiki bakola ennyo otandika okwesiga stranger this is a stranger si wa famire yo senga yava wano nga balina afeya kiralamu nti nali namulabako bino na bino naye afe basekadama bali ku mukutu ogwo nze nyina ne kakiriki kemanyi nga bo bagamba gino kati guno omwezi batandise gino gyemyezi kati nakubeerako nakuba amayumba nakola ebintu byonna ebyenjawulo kati waliwo alina muwala ngo mugu yali abikola n'abimpeerezako ebifaananyi ne muga nti bakubbe at your own risk nga mugamba waliwo abagamba mbu nkomawo mbadde njagala okufuna Airbnb then bwalaba kati nze waliwo gwe nagenda nzeno edda nandikisiro nga mulina mukwatibwako ekisa mugamba nedda lwaki ospendinga sente ezo nga ye ali eri goli kisiro obutajjayo sente zaffe nedda nkyakugamba ze nga ni mulaavu naye ngamba kakati ezo sente zogenda okuteekamu nga yagala nonye Airbnb saidize ye Munyonyo nitusimanya miliyoni mmeka miliyoni oba nga 5 biki nga ndaba sente watengera kubeerawo myezi 2-3 sibijjukira nga ndaba sente zo nyingi ne mugamba nendabamu rent wange by then rent yali ya 7,000 ne mugamba naye omanyi ezo sente zireke jangu tujja kujja osule wange kyebankola obadde tokimanyi tuno n'eri yennyini eri ababbi ate abali eri nga tebabba mu mwaka lino naddala baki nali simanyi awo we nabuukira yasula ewuwo nga n'ebintu afenka naye ng'ate sente tezikuwadde kitandise munebintu afenka omwana ye gayayemu ebyo byakuvumisa abasajja kati nekambuuza akantu n'omukwano ogw'ekisiru era sigweweka buli mukyala akambuuza akantu Doreen kiki ekibatwagaza okusinga kufa ababakwanye I think that's how we are wired but it's about you like we are vulnerable kubanga ffe tubakwana ati ne munne mutuze ne interest yaffe kisuubira nti nze nandireese omukwano mungi ennyo gwe receiver ng'ojjako kokoosobodde naye maama the way you receive waliwo omuntu ng'ayina ate ne muguzza mu bungi ati waliwo omuntu ng'ayina ebigambo because you guys are chasers and you know how to detach mudetachinga sex bimanyi mayizo bimanyi gwe naye ng'omukyala nkusaasirako naye nkusaasira ndekamu ngamba oli muwumba tuutu teweeterezeza gonyi wali tomanyi kyoyagala buli kintu kyonna buli muntu yena kyogendamu buli kintu kyonna kyogendamu bayira n'eggolo yo era ng'omanyi n'enteeba yaayo bw'eneeba n'obuzibu bw'onooyitamu giteeba nti bw'omanya nti nno kubanga kati abaana abasinga bakugamba bwe bambula emyezi 10 sente zange nsobola ozeeterekera n'enzira nazo obuzibu buli nti ne bali banyini basanga n'ensimbi ennyingi bayaaye bali bababba oba babakola ebyefujja ebyenjawulo kati bava bakukazi bere nga zijja eno n'ekirala balowooza ozejjako obutazigulaagula mu bintu bitaabagase naye nze ndowooza ku myezi 8 mu 10 egisembayo ng'onootera okukomerawo ddala eno ensimbi yo wandibadde nayo n'ofuna engeri gy'ogiterekamu that is kubanga otunaga nti lwaki teyaziwa nnyina waliwo omuwala gwe mmanyi
mukwata nako bwe ndi ne munyigako munyivu nnyo tanyumya na family members naye gwasinga obutanyumya naye gwe yaga nti ayinza n'omukola ekintu ye maama we yennyini kituufu the girl is seated somewhere ku maka g'omuntu kati we yeebaka oluvannyuma lw'emyaka gye ki na sente ne bazirya n'otwana twe kati twadda ku bonna basome Kasai yakomawo wano waliwo ne gwotwala bejjuzi naye oba bazadde be sente ne bazirya nayo ekyo ennyumba yaabwe wabirabye nakyokya so abantu baffe bafu bano bemuleke eno bali bubi kyekisooka wabula bo ate leero kiri mu saidi ya waneeno mu Busoga nti omwana yajja kutukolerera era bwaweereza kati oti nifaani yanditulabiire tukayiriisa olwedde kati ne balyako ensimbi zo ne bazikuba wali kati bagenda ne babalimbalimba wali oyo gwe balimba nti waliwo poloti eriwo ya $1,400,000 n'agyekako emyezi gye 21 naye nga bw'olaba twe bayita otupoloti kaafikira wa muntu mabega naye kale oyo nga bamulazeewo ki abalenzi bagenda bibakola nnyo mu abaana abawala mukendeeza ogwo mukwano ogw'ekigwagwa eno teri muntu n'omu abaagala babaagalako sente zammwe demagals fidi buwarabu fidi kadama fidi kihawusi eno teri mulenzi abaagala laavu bano bonna babaagalako sente zammwe bano babbi bemweteekako naye tebamujaji nga nti yabadde anoonya kikulavu ng'alina simanya single mother baana bambi bamuleke laavu tekuliko myaka ateina era naye kyeyagedde muteina age ekirala wali mukulukokko okusinga ono omwana kituufu yeyeyamuuza nomubuuza omwana n'amugamba nti baguni tobalaba nti bazabi tobalaba omwana yakweyubuliramu ng'okiraba yakweyubuliramu ng'okiraba kubanga akaba kanako nga kaagala kwerukaluka wadde nako nkanenya eyo si yenzibe entuufu okubba kuno si kulungi naye wakale oba osazeewo nti kankiyingire mu nzibe mukolereyo obutonotono ng'omusaasira booti nti ebbanga lino lyonna mazima bw'anadda eradde mu buzigo kale mulage akapoloti ateekewo ennyumba ey'ebibaatibaati oba ey'ebibaawo yebakaawo kati nawulidde omukyala agamba anti mukubba ekeesi yabadde amanyi atwala bintu ebitegerekeka eby'omuzinzi ebitungika omanyi wali omubbi nga yekuvadde ewaabwe muki ate nno bino ebintu obibba oba tuliva mu bubbi omuntu abba amagi nkokko bikajjo mpale z'abakyala niwe bali mukola batya tuliva mu bubbi ebyo ebintu bisezi nnyo ebyo tebabibba munasanze opale w'abakyala kuwaya n'ennyano toliva mu bubbi newe buli badde nojjayo obuleega n'odduka nabwo n'obutu kubanga kyenyini kyobbidde muli eddogo lyenyini ate era lyebakozesa okugamba nti nno kala nzibye abbe ppaka naye alibbamu atabbika so wabadde omufunirayoko kwomuteerawoko neyeekola ki n'atuukirako era nkimanyi bagenda mugamba leeta ekyomulenzi yali akimanyi nti era bagenda mukwata bamusibe agende ekitalya nitakuddiza kituufu kuba zo talina nobagenda zijja kuba nenga tezimu yazitunze agenda kwekaabiza mu maaso g'omulamuzi era omulamuzi amutunuulira aseke ate bagenda okukola ensobi balonde omulamuzi nga mukyala ng'ali so emotional kituufu mukyala munne kakugambirewo nti myaka 7 akalenzi kaseke kave mu kaguli nga kaseka nti kaŋŋende njikole ye abalenzi abamu okimanyi nti bagamba n'okugamba kisingako ne bansiba okusinga okubonaabonera ebweru nange waliwo abagamba nga tebalina byebakolere gavumenti naye nga nyinawo ensula nyinawo endya akimanyi bunaku emmere gye eritisi yakunoonya so kati bye bamu kwabo niwe banaamwesi bakunoonya sente ziyinza omubula oba abantu empozi nga bazisobodde naye nze oba muntu wange nojja ng'ontagalyamu manyi baba mayere manyi tabbu zabeeredde bwe zinengena nkola bwe nti ntaasaayo sibikugjamu okola otya bikulekamu ebyo wabyeteekamu obiraba ekikutwala ku mukutu obba abantu abo kiki tomugjayo omuleka ebyo bibeereyo bintu byo kutegeera kati omukyala ye nkusaba weekuŋŋaanye bulungi enjugi wabadde okolamu tebannafuna mukozi oddeyo kino kyegambe nti kyansala oddeyo otandike kati kuno oddeyo ng'olinamuko kugatta amalege yagamba ati nga singa labi kituufu waliwo kasobera obiraba kavubuka kadde kakaba kati mu comment section oba yabadde ku live kati oba yabadde ya Miki n'agamba mbu omwana namuteekamu nnyo sente era njagala sente zange azikomyewo omwana musomesa yemuyita musomesa ino kankubadde obiraba kati n'agamba mbu n'ekitanda sente zenawa ekitanda okugulira mama w'ekitanda bw'akikomye omukombe nti waliwo yagambye oyo mayende
Yage mwe mayende nyi. Malinga mayende yira komya wechi. Mpe byange mbuno obavubuka bwe batyo. Oli mu kopinga mayende. Bwe butyo. Then ate mnayi waliwo. Nasa nanga I don't think mayende can be like. Waliwo level gye bandabira. Extreme nedda mayende. Nze sisobola kusaba muntu kubizza. Omukolimira wakiri. N'omulogera sisobola. Naye nze ina kyeŋŋamba bulijjo. Tolina kyogenda kukyukako wadde onzibye. Nze nakabbibwako abakazi ezo nga bayera ennyumba neyerebwa. Naye bonna bagenda gye bali. Omuzigo ngupanga bulungi ne tubeeramu baatera okumpaayo akaana teryanzibye nga tampaddeyo kaana. Naye bawunzika. Ogenda kulimu ng'ennyumba bajeeze. Mbaleka n'enkiga ne mugamba it's fine bijja kutambula. Nodamu n'ogamba it's okay dekedde kitanda nja kuddamu. N'omu ebiseera bye yakangamba mu mwami wange kiki ne muga nkyali. Ne mwami ojjukira akagambo ke naggamba. Tojja siga onzibye naye ojja sigala nga bw'obadde era nze gobbi ate nze ngenda ofuna ebirala. Wow. Kati agenda okulaba nga nira ku mukutu mukiyita mutya ndina viral. Oli viral wenna oli n'atandika okulaga abantu mboyo ye omuninkini wange taata wa gundi ne. Kati gwe era gwaddamu n'oba obubi kati naye ku kiri kyoga ndi no. Omuvubuka agamba asabe Nazaala ebintu. Ng'ali mu kukaaba obusungu bandoza bwa busungu. Busungu naye era ekisookera ddala abavubuka mulekerawo okwagala nammwe okwekigwagwa. Nabagamba nti temwagala bakazi bano kubanga abakazi tebatwagalangako. Bano abakazi batwagalako bintu bye tulina. Ova kwogera wano gwe kennyini n'ogamba nti mayende sandiganye n'ekizibu ekyo kiri ekitoyina ki? Kati bwe zigenda nga naawe opyata. Kati bano abavubuka mulekerawo okwagala ne muyitawo. Ekisooka kyabuwemu mu mpisa y'e Buganda okuwa bakadde b'omuwala ekitanda. Kyabuwemu mbuulira ki kye bakolera ku kitanda? Okay. Making a love, yes. Love buwemu oba buntu bulamu. Wow. Kasa mwambale suuti ya Eva ne Adam muba muli mu kikolwa kya buwemu. Katosobola kuwa mukadde wa mukazi wo kitanda ng'obagamba nti neera ababiddemu. Nga bwe bazaala muwala waabwe. Ekyo kya buwemu eno tetubigaba naye Mbanyankole ntero kiraba ne Mbanyalwanda bagaba emifaliso. Naye bwe bakizimba ye kalicha yaabwe siginaako tabbu naye bw'oba ng'oli Muganda tetuwaayo kitanda tetuwaayo mufaliso. Ngera bw'otasobola kuweereza maama wa mukazi wo peti na mpale n'akaleega. Ebintu byonna ebigambibwa nti byakyama bigenda mu kyama tetubibawa. So kati tosobola kusabayo kitanda wemuka gwe kennyini ekisooka ogenda kuddamu okikwateko nga maama abadde akyebakako kireeta obuko. Tosobola kuddamu n'okwata ku kitanda ekyo. Naye oba oga nti nkitunze sikikuteko ssente bazimpadde ssente zaabwemu already ziriko obuko. Mama. Kati ebyo tebabisaba kiringa na bino ebintu wabawadde tanka wabiwadde biki ate n'ogamba mwana nyizizza ebintu byange babimpa obo bonna bugwagwa. Oba wakozesa omwana w'abanone mubeerako mu mukwano. N'okwata ebyo ebirabo n'obibawa. Ne bwakyankalanya mu mukwano tobisabayo olw'ensonga wamusiima ebyakkolera n'obawa abazadde ng'ekirabo eky'okuzaalira omwana oyo juuzi bwe baamuzaala nga muto. So kati by'oba wasanyukako kko naye by'ogamba it's kimala kale. So nabino ebyogamba abawala nti mpa ebintu byange byenkuwadde nze sisaba bino kugaba akanzi bake emirundi esatu nga sibanoonya sikola kibabula ngamba nja kuddamu mbe bulungi n'okukusinga era nenziramu nemba bulungi n'ogwasinga. So tebasaba bakazi bintu. Nze sisobola kwambula naye nsobola okuga nti engoye z'olimu mwonyumidde nze nazigula okugamba kyo nkisobola. Oli ninkusanga awantu ne mutiyaba awantu muli ensimbi yange nembayitako nenzira bwe nti nenkuyimira mu maaso nenkutunula bulungi naawe n'ontunulira nenga nti nno wenna onyumidde mu ngoye zange olinga gwe wazeegulira nenkulangiramu ku kali ako nikanfulumamu. Naye sisobola kuga nti dderi mangu oyambula engoye zange ozimpa. Tisobola. Komyawo essimu yange nedda. Ekyo nsobola okujjako yo ye emmotoka na nnyumba. Nkukyawa. Amaka nsobola okugatwala kuba ogenda kuwasizaawo okyali muto. Naye sigange mu ngeddiza g'abaana. Kati emmotoka webanga yali mu mannyaga nga wadde gwagingwirira ogenda jinsi kyako. Nze buli muwala alina agenda okunjagalako kino liita kiyiwulire. Seko waakye entoomo mannyago nga kinene. Okujjako buno bukasi mu bikitwala. Sisobola kuba mmotoka mannyago sirina nnyumba mu mannyago. So kati emmotoka oba mpa buli kuvuga avuga. Yes, gira ovuga. Oyongera okunsanyusa ng'era oba naye bulijjo ko mukusanyusa ng'oba naye. Kinsaba nga twawukanye nji vandalizinga. Ndi ki? Making sure to know
bw'ogenda gikima okima spare parts ate omanyi otya nti nnongera gikima anti bwetegera anti kato ani mmwe bwe temumanya nti ffe twabatadde ffe tugenda okureactinga bwendi ng'ame nti nno Doreen kimala mba nakukyawadde emyaka 3 nze siri omu kuba nze nkyawa mpola muli nga nkuliko ngera nkyafenka naye nga nakukyawa nkanga yes naye nga nagoba dda ntegeka nosigala ng'ondabira n'okundabira naye nga muli ogamba nga nkulabirayo kensobodde anti obukyawe babulaba mangu abakyala okugyayo nga temulaba omusajja nga akukyaye obirabira ku bino ekisooka reception nga yakendeera nga bwe wali okubesimu ayayaana nga takyabyayaana takyakwaniriza nga luli biki ne luli obusimu ye bwe yali azza nga yabusala n'akendeeza ku finance ebintu bye wali oyogera nti nno mayende bankoleko akagatto wane eno enkya mukolo neŋŋamba nti its fine oyo ayogere ennamba azijje kuno nteekemu pini ogenda okola nga ebyo byonna byakola ki byakendeera awo nna bubabonero obulaga indicators ezigamba nti gwe oli mu karedi right gwe nno kati ŋŋenda okutuuka okuggyako emmotoka njikimana bulungi ngolowooza ŋŋenda wali nzira nogamba kanvugeko bali nkomewo era nzijja bulungi nnyo nenkulaga neyange obufu bwayo obugiriko n'okkiriza nti wamma nfa omusajja wange kamuwe emmotoka nga n'abaguzi bannengera ne ntuuka wali ne batuulamu n'onkubya n'essimu n'obuuza ate abo abatudde ko nze asi bakulu tobafaako nengisammula naye kakati nga lwaki tongamba nti kiganye tukite okudduka ebyo binyiiza osirika lwaki oba osirika ffe twerekeramu kano senga mu maaso eyo ndyerowooza oba ndibuulirirwa tumaye ffe tukuba yutani nze bangamba temukyawa naye basajjamu mwannema era oba oli awo after like 2-3 years nga waliwo akuweza kahayi namu bakyayi mwendi bw'okyayira ddala n'otaddayo si ku mulundi gumu bwe nti mbagirawo nga bw'ogambye like otola bakyengamba bw'oba okitadde naye bwe ngamba nti no it's over for you to turning back right kati abasajja bamate saagala kutagala lusimanyi byova kutambulamu awo otambulidde ekyokubiri kye nali nawona luli ekyakunzigisaako kyagenze ndyoke nzire okimanyi mina n'ebintu byammwe naye nga tugenda obirealizinga nga twamala bbata oli mutuufu nti wabawo ebintu byobeera ng'oyagala Doreen naye ng'oga nti omwana omukazi oyo nansubidde muffe tugenda twegamba vembaako naye nitukola ebikolwa bino enkeera akasimbi kawakana n'ekyali kikutuse ng'omusajja yaga nti ku mukaaga ayitawo zikime amala n'akuba nagamba mayende kibe mande mpozi ng'otwalako ekitundu n'omanya waliwo ekikyamu naye ate era omwana ow'omukisa era ffe tumutegera kati ate n'abasajja akabadi kaffe kankakubulira bwe tumanya omuwala aliko omukisa tetumubuulira osirika mpaka n'asigalawo n'omugamba yeeraga ate ofiirwe anti agenda kikosa nawa oyo omutereka naye gwe abakazi ate namwe musobola okukiraba nti omusajja ono anninamu omukisa waliwo abakazi abakyogera kati buli musajja kankigambire wano ku mukutu gwa Doreen sio bagiyitani the love life kankikubulira abasajja omukazi yenna gwobeera naye mu nsonga z'okunyumirwa oba wadde meeting n'ogenda n'ofuna mu byewabadde oyagalamu ssente omukazi oyo ku ssente ezo zennyini z'ofunye omugirangako essente n'ozimuwa z'omutedde ku simu z'omukwasiza mu ngalo baz'omuwaddemu ekintu kati eno mu Buganda muffe abalinamuuko ku bali bajjajjaffe ab'edda tugamba oba omuwadde obweza ziri empewo ze ezaakusiima nga zikuwa zimala kukusiima kati bwe ziba zikuwa ozzaayo kye bayita obweza kati bwe kiba mu kyammwe ekyabalokole ozzaayo kye bayita ki kati omuddiza ye kennyini kati abakazi abatuufu abo basobola okulaba kyekyageeza bano abatakuddiza ziba mpisa mbi abo abasajja era bigenda empewo zigenda zimuvaamu nti ne bwe tukuwa tokola ki bo buli lwobaweera omwana waabwe basanyuka Pasanga yatugamba nti nabana abasajja abasenga senga yagamba omala okwebaka ku mukazi weyo si kwolwo yagamba kwolwo okujjayo agenda wala mayeza kibibwe byebizibu Doreen bw'omala okubanga oli wa bulijjo okuwa kwolwo nze nyina bwe nkiraba munze nti nva kugula nva ku malaaya ekyo kyekinnuma mukyo naye ogenda muwala nkuwaze bayita transport era nze abawala mbasimba nnyo ekyebi ne bakitunuulira nembaleka ne bagenda kati ate agenda okulaba essimu ye ng'eyapeninga enkeera era omanyi omugwago mu yankola sebo I the one who sent this kwegamba mbonze kamitwala ebiri nze nsobodde okuweereza kweze zitegerekeka wanjoga nnyo naye nemubuulira nti kiri mazima nalabye bwe wabadde weetaaga ekisooka wazze onyumye bulungi nemmanyi ebyo ebintu wabiguza ssente n'enviri wazikozesezza ki ne fyumu yabadde yakabi kyenvudde nzikuddiza obizzeewo
n'olulala ojje gye ndi ng'onyumye. So basically, for you, as you toyagala omwerewo. Mba ndaba nga nkuguze. Wakiri omuwankeera. Ojja nga lugendo luwanvu mu ne nga agende lumu. Then omwaye transport enkya n'omuwa. Naye ate bwe baamu kaliko engamiri ng'olina omukisa. Enkya ne mbaako bye ŋŋendako nga omanyi waliwo abasajja sente zitujjira nga bade tozibaana ziba. Nti aba n'agamba Mayende wonna w'oli oyimiridde otya. Nti obudde mbuyinawo naga nebompe dakika 3 tukwata boda. Kiri kitawo nti gwe jangu wano n'oyiriba. Ogenda otuukawo naga musajja wuuyo. Akamu akayina nze njagala kaabiri. Naye ng'eggulo nabadde naawe kati kenfuna ekyo ekinaana. Awo ekyabiri kikulya. Era nkwabulira nga beautiful. Eno bagibanjako. Kati gwe noga leero kano kamitwalo 2 kankagambe kasekeese tukaweze 5 gyako. Nina nagira wawa olwabiri. Mbwera bagibanja. Kati gwe tomanya. Kati ero olala bembaka ekirala oba oli kiyangambye nti obaka sukuna ngani Mayende ojja kwako tulaga saabwezi kati nfuba nnyo ndaba eggulo limu era abawala singa mukigenderera abasajja kino ekintu kiyina ng'olina ddiriro gy'oyagala okutulenkera ng'olina omukazi walimu omukisa tubeesibako nyafa zaali nkulya ku 8 ogw'ekiro naye ngera ndidde ggwe. Kubanga okimanyi mulimu omukisa. Kikazi kyange kino bwe nkwataganya bwe nti enkeera bikola. Kati nga kyenfa nneme genda ate oba abasajja abamu waliwo nekyali wange yankubira ku makya ku ssaawa emu n'aŋŋamba Mayende gw'oli mu katundu kabwe wati omanyiko ku bbaagiro lyonna kunze musajja ng'onkedde n'aga nyamba ne muyamba kuba omwala yali eriya yaabwe kati nga tamanyi ne mubuulira awali n'agenda kati ogenda kubuuza gwe wamanyaawo ti anatundanga busabuni bwa loogi nga nkola mu Samona nnyabo. So mmanyira ogi nnyingi era baagala okumbuuza oba mbalala oba ntunga mubuuza kuba nali busabuni bwali buwunya nno busamono nga nsekera nga amaizi agamuloje kati era ne tukitereezaamu ne tujjamu eyo akawakabusirika kiri kiki. So kati namubuuza nga byawedde kuba yankubira emisana nga bwalidde kikonze sinanaga jangu oli akakoka akalamba konze esibu namutuukako naga nti gomanyi kyenkeddemu oyo omuwala mbadde nteekwa oba katono kati mbadde nteekwa omumalo kimukola galina emikisa ng'okyana ky'omukazi kirina emikisa yagamba yatunda emmotoka nga ku ssimu yajogedde sente endala omanyi nga bw'onoogamba omuntu nti nno ajje n'21 omuntu n'awulira nti ajje n'42 miliyoni 42 kumba ogambye ajje n'24 oli n'atuukawo n'agisimira n'agamba mpozi watugambye 42 kati naawe yagambye 21 ogamba nti njogere ki wano nakkiriza ne bakola ebiwandiiko ng'olinda nti oba banaamulabula teri alabula n'agivuga n'agenda ng'okutuuka kusanga 10 towulira wadde essimu nti otubbye ate ebyo birimu otubbye kasamala okusayininga kiba kiwedde kubanga ogitutte ng'ayita kyana kyattu bakigamba njagala ogenda oyimire ku botiki gy'owulira gy'oyagala oyambule buli ddama eriwo ky'owulira ekikutuuka oyambale okupe bill nsajja yange obadde ekintu gwegenda yagamba nti omuwala mumugulidde ebintu byakamu 2 ne mwana emitwalo 5 nenzimukwasa bwe nti mungalo era oyo yakimbulya bamuyita Saalongo nanga nti Mayende obanga n'omukazi naga buli musajja omukazi bw'oti omufuna naye batono aba bategeera ate munnanga abaana abawala abo bayina emukisa oba mukisa gwa kisirani oba esirani ky'omukisa baabawala baba tebeemanyi naye ate abasajja babaagalako batono ababasigalako okuggyako le yakizuula abawala abo tebatera kuba balungi. Abawala abalungi ennyo balabika bali cast. Ekintu kye batwogeranya, I don't know why they say that. Mbuto kizibu nnyo okusanga omwana omulungi nnyo nga mufumbo. Engeri gy'oba wakulira mu limelight kuva mu buto. Basooka abazadde bo ne bakuteekako olulimi olwolulimi. Bali ne bakuwaana. Ebivuma abamu anti mu baana. Naddala kasotwa natandika okufuna amabeere abakyala mulina ebigambo bimwogera ebigambo ebyo bikwata abaana bammwe. Nti gwoba bulungi obalowooza bw'onoolya mwene ensi. Wuwi kalabe ojja kufa n'omudibo kati okimutaddeko. Kati n'omuganda omulala ali kyogera n'abantu b'okukyalo bakyogera naye ku ssomero bakimulangira kaasi ne zigenda nga zimukwata. Ne weewuunya lwaki bw'ateesabira nnyo naye kati bino bina kibijjigire bijjudde omukisa. Bannaye bali ya kituufu mbiwuuza. Osanga omusajja waliwo nze omusajja gwe naga nene mukama wange naawe olimba ate nno ng'akirina mu balongo. Yanga tugenda wa Naalongo Naalongo era ku lulimi lwe tekuvaako Naalongo kale nga tussa mu gali nga tukka maama nagenda okutuna ku Naalongo tusengise kukuleba mwami Mayinde ninga nti bane ntunudde ku kikino
ngate kyonna kiti gwamanyi mutebo mwanyingira mu nnyumba ngana yiba nange kyokka nga beekubya n'ebifaananyi ababiri ku bisenge bijju nga ye mulimu nga banyamiriza ebintu ngambira enju ng'erina ebintu ebirungi bisibye biti so kyekyo kibeerawo ne bajjayo ebintu mu mmotoka kati yambulirawo kino oyo omukazi simulumya kantu naaka buli kaasaba afazaali neewola yaga nti oyo Nalongo kasita agamba nti Saalongo banzirirayo ne kino nga tannaba nakuwangalayo ku mulimu nga kigenze ate yagamba nti kasita omuweereza ekintu kyonna wano mga Nalongo wadde ongambye okunywayo gati muteeke kuno teriiko kabanja teekako nekyabadde ayagala okukolaawo kifuna yaga nti waliwo n'olunaku olumu lwali lumwesibye nga zituuse ne ku ssaawa ejja ng'anoonya amafuta ga 200 gyokka naye n'asooka afuna singi 7 n'ajjako 6 n'akasindikira Nalongo era n'amugamba nkuteereddeko kaawo eyo kyeyo kyoyagala kasitooli yafulumya ku lulimi nti neyanzizza nnyo Saalongo mukama wange kasimu budde butono nnyo oliwa wennyini bugojje wano emikisa oli mutuufu so kati abakazi abo gye balina tebatera kuba beautiful nnyo naye kati buli musajja amufunayo okwo naye kizibu abasajja bona ddala abato okumutegeera nti oyo tebamusuubira nabotasobola kuba nga ayagala ng'alowooza magezi ge azeefunire naye kati ffe abakuzeemu ogenda okigenda kyana kino bwenkida kati mwe abakazi baffe abeewaka mutera otubuuza kino ekibuuzo ekyo wakinoonyaako ki kati ebirungi ate olusinga ne byemutuddeko ekana bijja mu kino wabwemba nakyo wabaawo ekifunika mikisa gifuluma nkutegedde kyekimu nekino abakazi abasajja ekisembayo wange like lwaki abasajja bawasa abakazi waliwo bakasiku yaŋŋamba nagamba mbu abasajja kyoba omanyi abasajja basinga bawasa abakazi be batayagala kino kyonna sikitegeera mbadde manyi olina okuwasa omuntu gweyagala kubanga ogenda kweyala n'omuntu katubeeta n'omuntu gwotayagala kyekyo mbu alinamu emikisa olaba agenda kuzimba obalodde nga mulina abaana noga nkole ntya kabeerewo I don't know like why kigambo ky'okuwasa ekyo katusooke tuddeko wali kwagala okwagala kuno y'omuzungu yakutemaatema emirundi giri ena yagamba nti okwagala era ye love kweka okw'omunda ddala nno n'agamba era okwagala era ye like kati bwe nkugamba I like you kiralamu if you say you like me I don't take you serious actually kati waliyo ne need wadde kyetaago naye era nakyo kitambulirako okukookawo mu kwagala kati waliyo ne wanti akati abantu abo tuba tubateeka ewaka oba tuba bagenzi eka waliwo I want her because aliko bino naye ddala nga tamwagala love kati ekyo bwe nkimalo kimenyaamenyamu emirundi egyo gyonna awo egityo kati ne kugenderako nabiri ebirala bye ŋŋambye eriyo omukazi ng'alina omukisa mwogedde ow'omukisa eriyo n'omukazi nga muntu mulamu muntu mulamu ate nga mwetoowaze ng'ekigambo maani himself omukulu nannyinimu ng'akimanya amakulu kanoogamba obulala buyinza okubaamu naye kino bwakimanyi olani tuula kati neebaayo n'omukazi omulala nga muzimbi sindi builder tugira kino ntujja kiri nange nennyongerako nti kigira kiti ng'ate alinako ne ku mukono gw'omukisa bw'akugamba ekintu ekyo n'omugaa nti kiikyo tukikole nga kintu ekyo kikola ki kibakuza so n'ogamba kaabeewo naye nga ku mutima gwo si gw'oyagala nti oli awo ofiira kubeera mumanyimu okubuuza ogwo ogubuuzo gwamme ogw'ekisirumbu naye kiki kyesikuwa kyekikwenjeeza si gwe gwe nali njagala naye olikoko byenkwagaddeko kati ebaayo n'omuntu ng'ate muwulize nga osobola okuba ng'omugamba ebintu byo n'abikuteera mu nkola oyo gwe ŋŋamba ate kwatyo naye ajja naye mukozi ng'omuwuliza ono akuwulira nga naawe wadde omuwulira naye ng'akuwulira nnyo nnyo ng'era atuuka n'okutiisa abantu nti kwekyo naabasse oyo aba muwulize nga n'ekitiibwa akikuwa kati ate neebaayo omukozi kati nga nze nyina muganda nga alina abakazi be bana naye ziri yawasa working machines bakozi niye yajja nga mukerebezi mukozi banuula kasooli ne bafuna mu $3 million
balima muwogo ne bafunira million 2 ne balima lumonde ne bafunira 2.5 bakuba kala abadizaako katono ngera bwe tutagala nnyo kuwaayo zisinga naye nga baki bakozi kuba beekubiriza ne balima shift ey'okumakya ne baddayo ey'akawungezi nze mbadde mukyala awo nga nnimako naye nga nze ntuuka n'okuva 12 nga bakyaliyo balaba bakuyitako emu kitundu bakavaayo obuvimu nnimiro so kati eriyo n'abaagala abo kati eriyo n'abakozi ate abatali abo bamaanyi agaga omunnimiro kati onjogedde ku mukyala w'ebusoga weeri mu bulemezi omulimu eriyo omukazi nga mukozi wa wano ku kibuga mukiyita kuyiriba omukazi oyo muyiribi ng'ate ne mukuyiriba kwalinako ko ku mukisa kati neebayo n'omukazi nga azza when she gets money akomyawo mu maka gaffe n'ogamba nti anyamba mu bino bagenda leero okugamba nti Mayende yabadde kinga alaga nti abakazi balina omugaso leero mbagambye bwe mba muyina awali omugaso mbabuulirawo bwe ndaba nti temuyinaawo era mbaga nti awo oli mufu nga bwe mbaga nti ebyo byonna luggwa byonna ne mmanya nti kikazi kyange kino kyekiina saaluuni eriyo n'omukazi nga mugerengetanya bulungi kyekiina ku saaluuni kyekiina akadala ka capati mu maaso wenyini ga saaluuni ate kyekiinayo akabooda ate kyekimu kyekiinayo bupoloti okuli obuzigo kati nga waliwo omukyala gwe mmanyi alina obuloogi alina obuzigo obwerere alina obuduuka 3 alina abaana ba capati 4 kati oyo omanya nti noono kamulekewo nga working machine yange akazito bwe kanzigira eri ku baana ng'agattako kati ne mu bange muyinamu omukozi era bw'agira bw'ati nga mugati gattiriza ku ssukuulu naye tonkwasa teeka ku kakoodi ke kuba nze nkubire bwe ndaba ku ssente nzisaanyaawo kati okwewala ebyo ziteeke ku koodi zigende lumu ku ssomero so kati ebyo bye batwagaza ekibuzo kyo nkizemu Mwami Kasuku kye yagamba nti tusobola okuba n'abantu nga tomwagala byalaava naye laava eno ate kye nnagirabako ekirala musobola ogyeyigiriza n'ejja naye baani abagikola ejje bakyala kati awe mugwira ne tusigala nga tugenze era tukyatagala kuba ku bwana buno obwana obwebweru bukola laavu nga bukwagalamu benefits kituufu abalina kyabaza bwe katafunawo bye kafunawo nga kapyata ate tebumatira bulinga kisokomi nze nakyova nseta wanyabwongo bwange kubugamba nti kenakwanye Dorini maze mbwera ne Dorini amaze tekisoboka kuba Dorini bamusabiriza mukazi watu bamusabiriza yeetamu olumu ekisa ne kimukwata kati nze sisobola mugamba nti nno bonna bagaane niwe nabyogera nti era abasajja amu namwe mbuuza ebyekisiru naye kikesikuwa tosobola kumuwa byonna ne baba kutenda kituufu gamba ogenda okulaba ate nga nkukooya kubanga oli nkyoba omanya kirindi kati gwe wuyo myaye teyakutaddemu eggaali muyaki eyataddemu emmoloka oyakunima mu nsawo yo kuba wanene oba nsawo yange for real nze munange nokuliko hi tekulihi nze eva bibeera shindo zibeera shi but amanye bya Daily Moon tebya sako that's how I get my things nze nzira ku ebyo biyitirivu nange byankola nze byekuddawo omusajja neegayirize no agikujenako wagenze mukivulu no I can't mba njagala okay maybe okunyongezako wange oyagadde but kyannema naye kati kwanga okusabiriza ate atandika okuneegayiriza kati Dorini kino kankikubulire kuba ne bw'ota okikole ojja kwejjusa ng'okaddiye lwaki saakikola oli mukazi mulungi olina okuweebwa mu kiseera kyate okyali mwana muto kati wofuna omuntu agamba nti Dorini amafuta nga ayimiriddemu guno omwaka muleke agagule kuba ne bw'ota obiri era bonna balabikola ki no dabwana budandasa bakyengamba tebajja like kumuloka ko baleke tebagattako obusende bwabwe naye Dickini bamukuwa bwe tufuna owa saavisi nga yamukwata mutwale simanya ni ogenda kugivinga bibyo gwawo naye nze kugaye kino emikisa togisubwa atuyira mu Dickini tomugaana n'atukolera service tomugaana n'atukolako mu insurance just in case tufunye akazibu konna ate tulina okukwana naye wa traffic sigamba ab'okukuba bakadeyideyi mayinja nga bifiganye n'okubesi bano batabani bo baabano gwe mukazi wange muleke olina omukwana niwe ono batomugivinge olina omukwana as your friend yes I know nga akasimu ako akakujja ku kkubo okayina kati n'omulala gw'olina okwanayo nga weesimayiringi atula ku mutto ne bagamba nti omwana atwalina omwana teri musajja agenda mu motoka yange ng'onoonyamu ki please olina okufuna omuntu atula ku mutto gw'emaaso nnyo maybe nga tudde mu motoka ya musajja zogambe nayiga ebintu mayezi lirikoda ndirikoda
Muleka tu wali na yanyumirwe. Newe. Weka bawala bano. Thank you. Ate nabawala babale. Zeziwala nazo tezina faida tosembeza za ngambo. Obusimbwe bawulira mu mwana we bogerako. Okimanyi mbuno jeno gundi amukubira. So, bye olale bimanja sibuya byebyo. Naye nga abaami kyembagamba bane tulekerawo bobbi. Yep. Bana abantu tubeere nabo. Olabanga muyayu nagwo muyayi gwajja muyayu mubbe kokiriza. Naye olabanga muntu mulamu naddala nga muzadde naye. Naddala muzadde naye tomubba. Yeah. Byazimba byabaki? Byino mukazi ali ebwero yankubirako kombu. Naye gwe nomanya munnakola ekintu toyinza nagamba nti ogendeko ku site namugamba yani. Yange konza ugambye yafe yiyo. Ngende mu bintu yombuze nti kiki abazimbi bwe banjeregerayo. Akasajja kerese mu bintu nga bulijjo okimanyi nno gwe ogenda otandika okuleeta olugezigezi. No kama yandize wano. Kati ne balyoka baga ndi kalina mu bintu bya mukazi nze ngeyebwe. Yani mugakola bintu byo. Kati gwe manyi gwe ngeri gye walinga mu bajjiro ebya ruufu ebyo bitegeera genda yoko kati nno bambalidde bane muga bakubalidde bataye. Byebyo. Oba bamubba byeki? Saagala bigenda mu kubanga akola bintu by'abaana baffe. Naye muwa amaanyi. Nemuga ekyo kakati okusereka kye kuliko tekuliko mbu baakubye emitimbo ate simanyi maaso wali emyezi ng'ena bali kuba amabaati bifa. Sooka weeka kasente zonna ziyina lumu mabaati gaagulwa dda gaawedde leba waabwe waali matiriyo w'emiti omumaze n'emisumaali awo aba ennyonda ekaabe. Ng'okimanya luufu emala kutuulako nemmanya kanzigale. N'okuggala toddamira nagadde mangi no omusindika yaba bazinga basatu olondeko omu gwoga nti mutufu naali asingako ku banne ogende n'oyo nga sirinnyeewo. Era ebifaananyi yabimpereza olwala ebimpereza wansi wano nembuuza bino byaki our rentals nembisangulamu n'akagambo ke nenkajjamu nti si our rentals yowa your rentals. Saagala kweteeka mu bintu byabwe kiki eŋŋamba mu kyo nti neewala okwesembereza ebintu byo mbyefuule mbibbe. Ate era n'abakazi temuntya ne bwe ndiba mu nsooso okufa ebyo bintu by'abaana bammwe mwakozesa maanyi gammwe okufuna ebintu byammwe. So abasajja kyembagamba tobba mukazi naddala alina abaana mulyekoko ku ssente zo zirya kubanga ne bootozirya abasajja bazimuwa nga ate toziriddeeko kati ziryeko. Era nze doliri omukazi wampita n'aŋŋamba nti nno leero jangu nkukoleko ogenda ŋŋenda ne bankolako ku ssente z'omusajja ne bwe batuvugira mu mmotoka y'omusajja oyo yenyi it's fine. It's fine banzizeeyo kasita atuzaayo nze nnyina bye ŋŋenda okukolako ng'amaze tutuuse. Ye taata. Naye lwe wali bikukolako lwebulwe. Nyo omanyi ndi wafaanana Kiroozi. Kino kikyala kyange kitwayanjula ebisoga. Tuvula nali nkutagaliramu nga njagala mube ebikazi byange bibiri ebyefaanana. Mwezi sandi kusobodde. Noleko naye nja kulangira. Mwezi wamanyira. Ebyali Las Vegas tetubireeta kuno. Kibannange. Mbu mwezi nga. Naye manyi nkutwale kati nkukoleko. Genda. Choka sobola kwambula ddame. Tasobola. Muze sobola Brazil ni ya mitwala 5. Tasobola. Atenze nyamala ya mitwala 5 zange saneka milioni 2. Bwe manga ngenda ku Brazil. 2 za milioni ki? 2 bwe manga ngenda kutandika kumhuma. Nani nyambala hima nedda nembiva ko before I did my dreads. I was very expensive to maintain. Saje yazikuoze ekolera. Ese sente. Emilioni 2 ez'enviri. Nekyo yoli musirusiru. Nga abaana bala batuyitako nga balina enviri kanana naye nga tugamba. Bwa balina byakalana ku. Tugamba ba boda nti kagobererako. Ngola bakana ko mukazi kawomi. Ojuma muteka milioni 2 ku mutwe okwo. Na milioni 5. Okankanye 5, yes. Munviri. Munviri ate kati ki munviri. Nino ze kigambo kwana nsoke nkirindire mu ddala. Nkire ku budde obuneneko. Kibaba gamba kwana size yo kwana bosobola. You understand? Kwanja kusaba essential okay. Wegombe nayo sirike wegombe ogene okuba kasabuni wempulira bwe mukola. Tatwagala kaleeta prostate. Kati oba wegombe ogonde okwana oli omulala. Enviri kanzirekera omulala nze nkuyingire wano wansi ku bya wansi. Anti kati nebinesiga bizigo kwa budget you'll be surprised every month what I spend on myself. Ebyadala. Yeah, this is a natural body my dear. No bizigo. Simu kana gumugwensanga mu dduka ne bana kumubiri. There are many things I put on my body. Even the fumes okubanga mmeka. Kati perfume je nkozese yange talekira mu 1M+. It depends on what I have. I have like fuuyira kyekyo kuono n'okukuli. Ziri mukanga mu kasambu. Wereza abana ng'akalabu n'akweba. Bagenda mu mwezi yayise wano. Akano okasindika film ya gumubine kaga. Abula kyonkoledde wali wona ku mulimu bafudde. Mwezi wo bajja
wabo nadda mukwano n'oboleza buno bu oil buno bwabawala obwenkumi kano ke bayima ndi ka 200 ogikawa n'asanyuka n'agamba banaye mayezi no me my dear chovala nze banaye newe nakolere ne nakasero side eno ng'osaze nodda nakasero no apa saa kwana wadde newe nasanga omuntu ng'atambuza bigere side eyo nga mmanyi kirasi ndala nodda kubeeno b'osobola nenzire eno wansi mu mmere yaffe kubanga ko kakadeedeyi n'emirembe kale ajja kagamba nti nno kayinza okugira mu kapale nga kabibi n'ogakangakoleko edazini y'empale 3 naye kati mujja kutagala bugani mayezi biki bino by'oweereza nti empale nti zonna ziizo bazirekomyawo kubanga abamu ogenda kulaba akalega akamu abamu ke tewambala ka 200 akalega amabeere just 200 yes akamu n'okimanyi oli munoonyi no because honey I'm kati kagasaaki I'm classy comfort man ndozo kitegedde oli musulusulu olinga omuwala gwe nasanga ku swimming pool najjayo n'abeerawo costume eziriwo nga tazaagadde ezawano zibaali bapangisaako n'atuma omuntu bamuleetere nemulaba nga ajjayo akeetaano n'abo wa boda mbu batwale costume bamuleetere costume era namugaa nti buli mwezi bajja kuba baleeta oba yeeno nti yeeno bale nanyiiga nsawo yenno naye nga nze ndi munyiivu ng'owira ddala 15 nenkyusa n'okutuusa ne ngamba bali nno nabadde ngamya enkoko nsiike n'enfumbe mugireete nange mulire ddala ku sente eziwera kubaayo noona ssente so kale mwebala okukola obulamu bwammwe ne bubawoomera kati bwemba atagadde mbu nkutwala mu njala mu njala njagala dolino beka ekintu kyonkwasa nti ekimayende gokikolanga mpadde kinjala njala oyinza ogezaako kasasitekako bigere kuba bwentwa biliyoni ayina tugera ebigere n'engalo tuli mumeka mitwalo 5 ate nga 10 mitwalo 5 ate every month I have to change yoni bye nakusaba tubireke oganye ogenze yeah trust me kubanga even ne wenkolera it depends on where I work from so yeah all that so gana kunsanga mu buntu ntweyo olina ekintu kyogedde wano wewakyogedde saakufuddeko kankiddemu ogende emabegako wali walina omuntu wonajja ng'okyali mu lwendo ya mitwalo 7 ekitegeeza kati wakyusa definitely and that was some years back bekugamba how much I wamale ntagala mbu oba omuzigo gwe nkwatamu olekisira izo kogera wano but I can't tell you how much I pay for rent every month but I do nenga tulimu tubuuka obu 6 zeros and 6 zeros eba million 2 million definitely tubuuka just renting why not enju kiki comfort period don't just bitegeera comfort I love my peace man you know magala peace I love my peace so njagala wantu nga wandabikiranga hotel for example you understand muletedde abalenzi okukola ssente ne banuuka emigongo nga bafa kunoonya ssente batuuse ku bakazi ebyetaago yes class attracts class so I love nedda mukwano totawaana buno bwe yarenga embosobola buno busobola this is what no buno busobola I think it was 30,000 emitwalo 3 yes nga bakuyimba wali wansi nga mbulaba nti no 5 kasanvu no they're different my dear it's different ne brands ziri different so wadawoza muno bwa 12 nina kikwano kyo kye nali njayo okutagaliramu naye okusinzira gwe gwatambula naye nga byebintu byo naye neegobye naye oli naye mumanyi yabagamba ayinza okukwata ensawo era mbijukira dda ku mulimu ensawo agikutte nga yakakadde naye nga bemutakiriza nga te yakakadde ensawo nga naye bw'ogiraba ogamba ye naye maama kakadde kaawa nga ina quality yes like bw'ogikwata kisa quality but very durable naye kakakadde mulina ebyekisiru byamu byemwekola naye kale yensi mwe tuli omuntu weeyagala kati mayezi dda mu klasi zo nzikiridde nnyo mu bimombaasa eyo kanzungireyo mbivulu yes betutegeeraga nabo kuba oli emmere ya mutwalo nga oli emmere ya kasanvu n'okawa omutwalo n'okagamba keep the balance mugita change keep the change kati naye nga 13 ayi nako ne kasanyuka bambi ono omwana gwe nabadde ne banenanyiize yaŋŋambye nti yanywera kololo era naŋŋamba takyanywa kintu kiyitibwa bbiya ne muga ekitegeeza totamya naga ntamiira anywa whiskies right kati naŋŋamba ekigambo ekyanyiizizza nnyira neŋŋambye muyiba bbi bw'omusaba ennamba ye ateekako digiti 3 ne koodi teggwayo n'akugamba ezo zokka ezakagendako sooka ompa 3
kati mbuboga mukwasa nagandi kati kitegeeza buli ebulayo jampalo 10 kwanza okumba obuye namba sinaba nagikubako miliyoni ngesigala mu kifo abasajja bamu kimanyi muli bagwagwa muonoonya abakazi